Aya basi amaziga n'ebiwoobe byesobodde okuba ate nga tutandika nabyo ku makya g'olunaku olwaleero. Abayimbi b'eggwanga okuli omuyimbi gwe bayita Lady Grace, omuyimbi RONALD ALIMPA n'abayimbi ab'enjawulo ku luguudo lw'Essemuto sayidi z'e Nakaseke eyo ndowooza mumanyi abasobodde okuba ate nga mutambuddeko. Abayimbi babadde bagenze okuba ate nga banoonya kasente n'embeera bwe yasobodde okuba ate nga etambula tebyabadde birungi wadde n'akamu. Akabenje kasobodde okuba ate nga kabasaanyizaawo ssaawa 7 ogw'ekiro okusinziira ku mukulu Nduga Asani Nduga yasobodde okuba ate nga basanze nga akabenje katuuseewo agamba zaadde ssaawa 7 ogw'ekiro. Mu mboozi eno nga bwe esobodde okuba ate nga etambula omukulu RONALD ALIMPA amagulu gamenyese gonna era akadde kano wetwogerera bamututte mu theatre okuba ate nga bamulongoosa. Agamba obulumi bw'amaanyi bwawulira. Waliwo Lady Grace yafiiriddewo, waliwo omukulu bamuyita Kabuye Saidi. Kabuye Saidi ono omukubi wa bivuga abaali bagobeddeko kadonkamu yali wa Kojja Bukafeero ekibiina kulabako gita singers era Kojja Bukafeero yamuyamba nnyo okuba ate nga atandika endongo kwe kuba ate nga yamuyamba okuyiga ebivuga abadde akuba drums engoma ezo zabadde asinga okuba ate nga akuba. Wabaddemu omulamulizi bamitaraga fire n'abayimbi mubaddemu mmotoka mubaddemu abayimbi 10 mmotoka bagita Sienta bwesobodde okuba ate nga etambula. Kati emboozi yonna Asani Nduga ono muyinawo wano asobola okuba ate nga mbuulira story yonna osobola okuba ate nga ogiwulira. Ayaya nenge ekyagudde mu ndongo y'eggwanga Uganda si byangu wadde n'akamu naye nga abayimbi mbalaba bangi nnyo batuuseeko emulago ku ddwaliro ewali abayimbi abo. Ayayayaya embeera senyangu naye katutandikire wano osobola okuba ate nga owulira byonna nga bisobodde okuba ate nga bitambula. Omukulu Asani Nduga wuno atamanyi Lady Grace yayimba na Unity layira oba olusigalo kyanjagala nayimba abagenyi bagamba nyimba nyingi ate muyimbi mulungi so kitalo nnyo oyo anfiiridde mu ngalo kuba namuleese nga mmanyi afudde n'abika mu kkubo nadda engulu so bwe ntuuse wano abasawo bakoze kituufu mbadde sirabangako bampira abasawo tebaba serious naye leero abasawo ba wano bakoze nga teri ambuuza 10 era sente zenfulumiza za ddagala nze ndyegulira. So omulala Kabuye Saidi mukubi wa solo mwana oyo Kafeero yamukuza naye abadde mukubi mulungi naye anfiiridde mu ngalo era amayiti bazitutte mu mokyalo. Ekirala muganda wa Lagafaya mumumanyi yali manager wa Buddu abadde kati akola n'Alimpa kati Lagafaya ye atambulamu naye engeri gy'atabuliidinze naye neeraliikirira ngambye abasawo bamutandikeko balabe. So muganda wa Lagafaya yayabisa akataago bamukebedde mbadde mu sikaani nga mbiraba bamukebedde yabisa akataago abuliidinga nnyo kati baagala eddagala lyerino mbaddira musajja mitwalo 15 ebintu bye bansabye eddagala n'ebikiibira. Mu kabenje ako waliwo amawulire agasobodde okuba ate nga gatandiseeko nga bagamba nti Kojja wa Alimpa omukulu gwe bayita Kamulega y'amaziga bowa waliwo amawulire agadde gatambula nga bagamba nti yafudde naye ku mawulire agasobodde okuba ate gasembayo bagamba nti yabadde avuga emmotoka omugenzi bamuyita Dennis Kafeero ono abadde yeeyita Kojja wa Alimpa era nga amawulire galaga nti ono ye abadde yasigaddeyo mu motoka we yagudde motoka yagudde mu kitoogo. Kati poliisi bwezza okuba ate nga ekebere y'Essemuto eraze nti ono yabadde driver kubanga bakeberedde Asani Nduga yajjidde ku siine okuba ate nga alaga agamba nti yasoose kulaba driver bamusanze embitosi ate nga yafudde gwe bayita Dennis Kafeero abadde bamuyita Kojja wa Alimpa era mu kusookera ddala abasinga badde bagamba nti maziga bo wabula omukulu gwe bayita Jovan Luzinda avuddeyo n'ategeeza nti omukulu Kamulega y'amaziga bowa babaddeko mu bitundu ku bizinga gye babadde mu kusooka kubanga mu bizinga eno gye babaddeyo ne Lady Grace babaddeyo nga batalaaga omukyala Lady Grace kwegenda okuba ate nga yegatta ku bayimbi bano abadde bagenze Essemuto wabula Kamulega yakuba n'amasimu ge tegaliiko kati tunamanya kituufu naye nga ye Jovan Luzinda abaddewo ko asobodde okuba ate nga atuusewo agambye embeera eri bwetulira bankubira akasimu nti abayimbi bo bandibanga babiri bafudde naye nga bwe tukonfamingidde ddala eyafudde owa South Band bamuyita Lady Grace eyayimba layira n'akayimba akalala kebayita mwami ezokameeza bankubidde ekiro n'endowooza bya bulimba ne baddamu omulala n'addamu n'akuba essimu neŋŋamba
Lady Grace kibumugirako naye mmwe nga omanyi nga bakubidde essimu osooka nobeera nga oli shocked nyendooza bya bulimba nesooka kifaako nnyo kati webazzeemu omulala addamu nankwira naŋŋamba gwe kubira ndugga era bwe nagiza nankwira mukulu ndugga naŋŋamba bafudde okitegedde yemboozi Hassan Ndugga yagamba nti emmotoka eno mwabadde batambula emmotoka gye bayita Sienta era nga mwabaddemu abantu 10 wabula ye yataasizzaako beesobodde okuba ate nga atuusa abadde 6 abafunye ebisago era nga waliwo 2 abafudde okuli Lady Grace ne Kabuye Saidi omukubi w'ebivuga era wano wategeeza nti omuvuzi w'emmotoka ye teyasangiddwa mu mmotoka olw'ensonga nti emmotoka eno yeefudde nnyo kwe kugwa mu bitosi. Hassan Ndugga wuno akyatugamba nti Alimpa amenyesa amagulu gonna. Famire ya Alimpa yakutisa okugulu yoza amagumba 2 gafunye okumu yamenyekedde wano wakati mu kisambi wano wewati okuzimba ennyo okulala oba kwasookeddewa kati baba musibyeko bibandage naye maze okugula eddagala baganda be bampadde bitwalo 12 n'engula ebyetaagisa bigenda okukola nga bamulongoosa bagenze muteeka mufyeta kutereeza kugulu okwo so tumusabire tulabe nga ddamu naye wabaddeko ku trip yabadde nze bangula so bwe bangula nabadde n'ekivulu ekirala naye nasoose kisemuto ekituufu natuuseeyo nensanga Kasasa nga simanyi bali ku kipande nasanze Kasasa Mugema ne Nagamanage ne bansookawo ne baleka nga ninye stage ne bavuga naye Kasasa ngambye nti bwe yatuuse mu kkubo yayisizza Alimpa emmotoka yabayiseeko ng'edduka ko Mugema nti oyo Alimpa ko Kasasa nga adduka nnyo kati nze kyensuubira nze bwe namaze okuyimba navuze nga nzira Kampala nabadde ne manager ne bouncer wange wuyo nemba n'omwana Mbakinga n'omulala bwe natuuse mu kkubo namirise engendo yabaddemu natuuse mu kkubo nensanga accident ng'omwana wamu wali awo ne mukazi wambuze simanyi famire ye bazze naye ate banneekweka kandi omwana bamutunze yenna yayabise wano kati gwe nasosolaba ku kkubo ensonga zezo no emboozi nekyagenda mu maaso naye ng'ensonga zonna ziva ku sipiidi naddala abayimbi akadde kano n'abavuzi abalala bannayuganda abasinga mu kunoonyereza poliisi yavayo netegeeza mwezi ogw'omukaaga nti baafuna obubenje obwagwa bwali 1825 ng'obubenje obwali obw'ettaabu bwali 321 waliwo abalugenderamu obutaali bwangu bwali 995 ate nga babuukawo n'ebisago baali 509 okusinziira ku mukyalo ono bamuyita Farida Mpiima assistant owa traffic yono yasobola okuba ate nga ategeeza okuva mu mwezi ogw'omukaaga ogwo nga okuva mu mwezi ogw'omukaaga paka nga ogw'omusanvu nga 9 obubenje bubadde bwakatta abantu 366 nga kigambibwa nti buli mwaka bannaffe abanoonyereza oba abapoliisi bagamba abantu 3500 buli mwaka ate nga abantu 1,000 be bagenda n'ebisago nenge ebiviirako obubenje ku nguudo ez'enjawulo yekisooka kye bayita sipiidi ey'amaanyi okunywa nga batamidde okubeera nga bakoowu waliwo bano okubuuka bakiyitaaniye bagiyita red right jumping okubuuka ebitaala ebyo okuvukira mu leeni gamba nti oyagala kuyisa byebimu ku bubenje we buva naye nga emboozi Alimpa babadde badduka supiidi ey'amaanyi ennyo emmotoka yeevunudde yasobodde okuba ate nga neegwa mu kisaalu si byangu nnyo bw'olaba kavidiyo kano nga bwe kali ne kaveeko wano Sport Time lango zijinenda maaso ku mboozi eno eya accident omukulu Hassan Ndugga akyatubuulira we yabasanze okubataasa kyabadde kitya emmotoka yeefudde negwa mu mugga bayinza okuba yabatuulidde ko bo tutwale bano abalamu otegedde kati mba nfulumayo okuva ate nendaba omuwala ng'ali mazzi olonga essaawa ziremeka zabadde ndowooza awo zigenda mu 7 otegedde lwakyo twagimaze mangu nze nagigadde kati nendaba omuwala ali mazzi neŋŋamba mumusitule tuyambe omuwala ono nga mmanyi bano bafukamire nebagala tumuyambe tumuteeke emmotoka kuba yalabise kati nagenza omusitula nti okwetegereza fesi nga Lady Grace omuwala nga ye Lady Grace kati nemutunuulira ng'asibye amannyo ono ayiseewo ejjovu ttono kituufu naye ŋŋamba abantu nti Lady Grace afudde netumusitula nembapanga mmotoka namenye omutto gw'emmotoka eno era ejjudde omusaayi munda yonna nagimenye nemwebasaayo
kati mu kuvuga nga omanya ebinnya wabadde wala kuba kumpi naye ebinnya bifuulawo ewala nazze envuga mpola we balaaja n'atenza omutima atenza onyenyeza kati nga Lady Grace tanyega naye natuuse mu lugendo wakati n'ataliko okwenyenya bawunsa kyava ngamba jjajja azze engulu n'ataliko okubimba ejjovu ne muvuga ne mugaba mulekaawo nenzisa endabirwamu bafempewo ne ntuuka wano ekawempe ne baŋŋamba wano tetukola kwabo tuzaalisa buzaalisa ne baŋŋamba genda emulago so nazze poliisi bwengoba bwenyimiriza bweneyogerako ne mbatuusa wano naye wano abasawo yensonga eyo yonna Hassan Nduga kyatubuulira kubanga yasobodde okuba ate nga abataasa yabadde ali n'omuyimbi ababayambyeko Daudi Mugema be babadde ku luutu eyo asobodde okuba ate nga bayambyeko bannaffe bano be basanze nga emmotoka yabadde ku supiidi neyeefuula neegwa mu kisaalu Alimpa Ronald amagulu gamenyese Lady Grace yafiiriddewo ku sport awo ulira sawo wasoose neŋŋamba mu kasasa nti Lady Grace mulabi akutuse naŋŋamba ebyuma bikyamuliko ne mugamba osaaga kasasa n'asimbula ne Mugema nagema nage ne bagenda bwe bagenze zibadde ziwera 11 naddamu n'asikawo nga ndi n'abasawo bamukika bwe bamupika n'agaana n'akutuka abasawo ne baŋŋamba kigaana oyo ne bagamba muleke wano tukole ku nsonga mu mutwe ne bagala nedda mulina muteeka mu mokyale omutereza ne baleeta omwana omulala oyo bamuyita Kabuye Saidi abadde aweza jjajja bamuyana nyamba sagala kufa nyamba mpa amazzi n'alaaja na mpaka bamututte wali olumutadde ku byuma n'asirika ne nkimanya paka omusawo wanzize ebbali nagamba kigaanyi emuta so nensigaza abantu bana Alimpa bagenda mutwala kati mufeeta baleka bamututte muganda walaga faya ninze banne bampe ssente mitwalo 15 tugule eddagala n'ebyetaagisa ate omwana omulala simanyi bagambye mukazi wazze ate omukazi aneekweka kati nze njagala bakwasa bantu baabwe nsobole okudda eka wadde nange bange naye nkoze kyenkola ki njagala kuddako kujja mu ngoye zino musaayi gunzijjudde emmoloka nkyavu sinnalya so nsaba bonna abazze wano nga balina abantu baabwe bajjemba bakwasi nange emboozi ekyagenda mu maaso omukulu Hassan Nduga awulira abasobodde okuba ate nga abagamba nti Kamulege y'amazzi ga Bowa agamba gwe basoose okuba ate nga balaba ye mukulu gwe bayita Dennis Kafeero yabadde Kojja wa Alimpa ye naye taluwonye kubanga emmotoka yamukanyuza eri wala nnyo wulira nteekamu amaanyi ne bamugema netukola musajja ono annyambye nnyo okuva ekiro yakyusa abalwadde yasitula yadde eno bawusa wange oyo so embeera y'abasawo wano leero nze nsiimye naye nze njogera amazima era abasawo ba wano nsiimye bakoze kyonna ekisoboka nakati bakyakola ate tewali yayogedde ku ssente era baganda baali babadde bagamba omukyusa naye bagamba oyinza omujja wano n'ogenda gye banaamala okubuuza z'olina sooka omuleke bamukoleko kuba tali bubi nnyo kugulu kwe kwamenyese kabamutwala koleki kakati baŋŋambye amawulire genfunye ne poliisi bava kunkubira kunsaba nnamba abeeri essemuto baŋŋambye we bagenze ku mmotoka basanzeyo mayiti naye sinnategeera abamu bagamba nti omwana ono gwe bayita bamuyitaani yayimba maziga Bowa Kamulegeya baŋŋamba nti mayiti ye kakati ate waliwo Kojja drive abadde avuga Kojja wa Alimpa naye ye Dennis nkakasa mayiti gye balabye tekwa kuba esoose ya Dennis naye simanyi oba ne Kamulegeya muki Kamulegeya mpuliddeko nti nange ali ku bizinga kyokka balala bagamba mayiti ye bagirabye so nga Kojja omuntu gwenkakasa owokusatu wali akafa yeyo Kojja gwenkakasiza mayiti bagisanze wansi Dennis so kati wano musabire nnyo muganda walaga faya bamututte engeri bleedinga nnyo akatagwe ebyo naye nebaza nnyo bannayuganda abasobodde okutwala amawulire mwenna mwebali nnyo nenkunga bannayuganda nti bwosanga nga akabenje leka kugamba nti abange nabalesewa katomanya bayinza okuba nga babo so mubeere begendereza nnyo ng'oyita ku bagudde ku accident ekirala nebaza ba management yange nti nabagobye mu mmotoka neŋŋamba niga vaamu baana bonna babakinga neŋŋamba musigale kantwale bano basengendo nabalese ku kkubo n'abakubira ebivuga so mbebaza kuba bagondedde ekintu ate nenyamba yemboozi eyo ey'omukulu Hassan Nduga yabadde ku siine yasobodde okuba ate nga yataasizza ku bayimbi abo nga tutuuse emulago omukulu Alimpa yasobodde okuba ate nga afudamu ku maanyi agoogera naye ng'obulumi agamba bungi nnyo wano yasabidde abazira kisa
ko ulegwanga lijiba ne likudukirira akobola okunzirukirira kwamenyesa abalala fesi zonna zaweddemu wabula twetaaga buyambi esobola okuva mu mbeera eno kuba twadde tugenda kukola ate tetwakoze. abayimbi babadde bangi nnyo abasodde okuba ate nga bazze okuba ate nga bataasa omukyala Fina Mugerwa mu masannyalaze mulengeddeko awo mu nteekateeka eyo. omukyala Mama Fina asobodde okuba ate nga ayogedde ku mbeera ya Alimpa era amuwaddeyo zibadde miliyoni 2. wulira ezenkwaza bagenda mukuba bifaananyi kulaba ki ekyayononesa ekitegeera sikaani biki then bamale bamugye wano enkya tujje tulaba akasenge mwakola ki mwadda mwetunamujjanjabira okutusa okukola ki so mbeerera mwangu nabyo oliko toddayo beera wano paka omuntu lwaliko nga wavuddeyo nojja byonna byoliko tukola ki esimu y'omukadde oli ajja kutereera ekirungi abaavuddeyo mukama bwe kimule kyonna kuba ffenna lyekuba omututambulira lyekuba lyetutambuliramu atulina kulwana ono obulamu bwe busobole okudda ki engulu ateerera ekirungi afunye obujjanjabi badokita bamututte mu fyeta bamulongoose naye ekigere ndabye nga kyagezze ennyondo z'amagumba gonna agenda ye Mama Fina oyo asobodde okuba ate nga azze ayogedde ku mbeera gy'alimu wulira ekibi kyabadde abulako bwe buyambi abaye talina buyambi amagulu gakutuse beetaaga ddagala alina ogenda mu fyeta bingi ebadde beetaagisa naye nga bwabifunye bwe kimu kijja kuba kirungi abadde nga yeebasa abadde nga ali mukoma naye bwandabye n'ategeera n'asanyuka tewali ansanyukidde busanyusi n'agaako enkulabe ngenda kutereera ffenna tulina okufa naye ze kyenyinza okugamba abaana abayimbi bavuge nga beegendereza ekyokubiri baba bavuga baleme kuteekamu mwenge oyinza okwekanga nga bajja kunoonyereza olumu ng'abamu babadde batamidde ngabadde banywedde so twegendereze nga tuvuga si Alimpa yekka obanga ga nti Alimpa yekka yesi nvuddeyo bankubidde nadde simanyi Alimpa waali ngenda okubira nti ali wano mulago naye nga kyebabadde balajja na Mama Fina ate era nga mukimanyi nti Mama Fina era ye Mama Fina ye Mama Fina wano nno ne Hassan Nduga asobodde okuba ate nga muwaddeyo akasente ku kuyamba ku balwadde waliwo amukabidde nti owakataaga akoze atya naye bali kufaayo kubanga ekirala kyenkulopera nsaba nyambe abaana abo bonna bennaleese waliwo omwana ali obubi yayabisa akataako gumwinga kati baagala mulongoosa saawa zotuka famire teriiwo bantuma eddagala gezezaako sonda sente zaali nakafunawo 10 ndijje mu bayimbi namawulire be basonda ekyo mazima njagala ditumye wanagafayo nti kakana kakadde tusaba baana kutereera kyekikulu kya byonna baana kola ki afunye famire gwenjikwasa okitegedde yembeera eyo owabayimbi akiikiridde bannaffe abawuma abayimbi bangi nnyo bendebyeko wali John Black mulengeddewo Anderson bali luno abayimbi ndabyewo abatuuse Edirisa Musuuza bonna abayimbi basobodde okuba ate nga beegattidde wamu mbalengeddeko Fina Mugerwa amasannyalaze ayogedde bw'ati tuli mu mbeera mbi kunyolwa kwa maanyi abamu bafudde ate n'abalala bali kale bwende bwe so Grace ye bali mumukolako postmortem funeral service emutwale mu maka ga Bukoto bamulongoose bulungi bamutwale waka then n'abalala bwe tutyo naye waliwo ate abakyali obubi twetala tudde eno tudde eri naye abayimbi leero at least bwe kiba nti byakuziika ffenna tubitusubscribing ne funeral service tuleme ye Fina Mugerwa amasannyalaze naye nga abayimbi bangi nnyo abazze nga bafiira mu bubenje obw'enjawulo abajjukira Amani basudde tebyali byangu ku lw'e Masaka lwe yafiira Kabale Bugonzi Umaru Katumba ali ava Masaka Dennis Rakira omuyimbi gwe bayita Waikibenda bajjukira mu November akabeje kaali kamumalawo Gurunedi 2019 yali ava side z'e Mubende ng'ayingira Nateete
kigamba nti yali anyweddemu. Omuyimbi gwe bayita Palaso 217 akabenje kaali kamumalawo. Katolu Bwama 218 naye akabenje kaali tekamulese bulungi. Ebya kamiliyoni okugwa 29 Tanzania ebyo byonna byasobola okuba ate nga bibaawo. Kenzo 221 yali ajja Masaka emmotoka ne yeefuula n'asobola okuba ate nga aluwona. Nenga bangi nnyo abayimbi abafiiriddemu, nenga ekisinga okuba ate nga kitawaanya abayimbi abasingira ddala abakozesa akenge biragalalagala mu mbeera eyo n'okuvuga sipiidi bye bisinga okuba ate nga bireeta obuzibu obwo. Nenga omukulu ebya Ronald Alimpa geego bagenze kuba ate bamulongoosa, amagulu gamenyese. Omukyala Lady Grace yatufuddeko. Omukulu bamuyita Dennis Kafeero, kojja wa Alimpa. Waliwo omukubi w'ebivuga bamuyita Kabuye Saidi, oyo naye yafudde. Abalala bakyali mu koma, abalala bakyali ku byuma ebibayambako okussa. Omimbi Ragafaya n'abalala bonna kutegeeza mmotoka mwabaddemu abantu 10. Nenga enamba yeeyongera, katulabe embeera nga bwe nasobola okuba ate ng'etambula, nenga bye bimu ku ebyo Mukama abalamuze ekisa.